po jako akawuwo kubanga abamu abatutaasa naye kyosula mu katale mulimu amu nga tuli kumpi n'akatale. Omukulembeze w'eggwanga zayimiriza enteekateeka ez'enjawulo omuli okuyimiriza ebidduka, okuggala amaduuka wamu n'ebirala okusobola okutangira ku nsaasaana y'ekirwadde kya COVID-19 wabula yadde nga yakkiriza obutale obutunda emmere okusigala nga bukola yabussako ebiragiro eby'amaanyi ebirina okugobererwa nga mu bino mulimu okusulayo ennaku 14 okwewa amabanga wamu n'okunaaba mu ngalo obulungi ne sabbuuni. Ekyokunaaba mu ngalo kyo wano tubadde tukikwasa maanyi tukigayaalirire n'okwewa space era tuwewamu space ng'omukulembeze w'eggwanga bwe yatulagidde. Ogenda okumaliriza bw'oti okusibanga n'wano obuwuka bwakoze eki bwafudde dda. Tutuuseko mu bitundu by'e Katooke mu munisipaali y'e Nansana mu disitulikiti y'e Wakisonga eno embeera tusanze ya bwerinde era nga tusanze ssentebe w'eno Engineer Stephen Kaweesa asomesa abasuubuzi butyawe banaaba mu ngalo okusigala nga tebalina kawuka konna. Banaaba bwe bati bw'ojja n'obuwuka bwo n'ossa kuno olw'obutaddeko n'otandika okunaaba bw'onaaba naaza ne wano wewataddewo obuwuka nabwo bukole ki nabwo buveeko tegerekese bulungi. Wabula abamu ku basuubuzi babadde beemulugunya nti abamu ku bakasitoma baabwe tebagala kunaaba mu ngalo era ng'olubagamba kino bagenda mu maaso n'okubavuma. Kuba tumugambye okunaaba engalo n'atufuna ebigambo ebinene bwe biti bye tutasobola kuyisa mu maaso olw'okuba mugambye okunaaba era n'atambula n'agenda. Ku biragiro ebirala omuli n'ekyokusula mu katale abasuubuzi bagamba bwe bati. Kati ekiteeso kya pulezidenti kibadde kitali kibi. Obuzibu bwe tusanga tuyina abaana bato waka okusula mu katale tujja kusobola. Kuleka kwekuuma we tuli kuba kati olaba wano we tukolera twewadde ebbanga. Wabula era bannyonnyodde nti ebyamaguzi byabwe tebikyatambula nga bano basabye pulezidenti okunyweza ensalo okusobola okuziyiza obulwadde buno. Nsaba omukulembeze w'eggwanga ayongere amaanyi ku nsalo baze ezisinza okuleeta nawookeera muno. Abantu badduka eyo ne bayingira mu ggwanga nga balina obulwadde bwabwe. Ffe bannayuganda tubadde tetulina bulwadde naye abava ebweru. Buli muntu agamba entambula kale beekwasa bingi olw'enembeera eriwo so kati tuyita mu buzibu bungi n'olwokwagala otutaasa okulamu tulina ogumira buli mbeera eriwo. Harriet Nakyeyune Ngono yamyuka ssentebe w'akatale kano agamba nti abasuubuzi wamu ne bakasitoma babadde bagezezzaako okugondera amateeka era nti oyo ajeema bagenda mu maaso n'okumugoba mu katale kaabwe. Amateeka ge baatuwadde abantu badde bagagenderako ekisookera ddala etteeka ery'okunaaba mu ngalo. Abantu badde tubakwasizza amaanyi ng'era banaaba mu ngalo. Abasalawo okuwaganyala we tumugamba totukulaako byonna tetumukkiriza kuyingira. Ono agamba nti bo nga bakulembeze bakeera ne bagaba amabanga agamala okuli aga mita 4 buli musuubuzi wasobola okukolera era nga buli mudaala bakkirizako bakasitoma 2 bokka okusobola okwewala obulwadde. Era ku makya ne tugenda nga twawaza era kati buli muntu fuuti azireke mita 4 ze baatulagidde buli mutukkirizaako abantu 2 buli mudaala abagula abalala basooka ne babaviira ne bamala okuzaaba ababiri bavaako n'abalala ne bagula. Simbwa Robert nga ye ssentebe w'akatale kano agamba nti basobodde okukubiriza abasuubuzi okuteeka amateeka ga pulezidenti mu nkola. Tubakubiriza okunaaba mu ngalo, tubakubiriza okubeera obuwanvu wa mita 4. Mudaala tugwagalako abasuubuzi 2 abagula ebintu sinzira ku bulwadde engeri gye bukola ki obusaasaanamu. Ono agamba nti ekyokusula mu katale tebannakitandika kubanga abasuubuzi bonna basula kumpi n'akatale kano. Bava mayiro mpanvu basobola kusula mu butale olw'ensonga nti bakolera kumpi n'akatale. 12 era 12 nkeera enkomewo abamu nga tuli bakumpi nga kyetagisa kukola ki kusula muno abamu tuli bazadde olekayo omwana we wabanga tusasula wano olekayo eri omwana. Matiya Sekanjako yakusakidde eggulire erina okulwa ABS television. Olwo n'osiba oddamu okupikinga obuwuka bwe wakoze eki bwataddeko n'ogenda.